ofisi ya Katale ne Elsima. Wanatunulayo. Atunulayo. Wesi likademukwa. Deri. Ate wa. Kyensinga okwewuunyera kyenkulobera abantu bawano bali bubi naye munnange bateefu. Akatale kizibu okufuna endooliito nti zivudde kawuku mu katale ate nga bali bubi naye bantu bakkakkamu ekitatera kusangika mu butale bwonna n'olwekyo basaanye okujunwa ate baneeka mbabuulire naffe tusike nga tuzza wa tulina ebyobufuzi bya njawulo naye ffe kye twakola mu nkulaakulana tuleetamu politics era ngenda kusaba buli muntu yenna anaalaba ng'omuntu aleeta ebyobufuzi mu katale kano kuba enduulu tujje tumukwata tuzze kola katale ku lw'obulungi bwaffe mu kitundu kyaffe naffe tugabane ku keke yaki mumpulidde temukatuuma linnya lyonna ddala okuggyako enkulaakulana y'ekitundu kyaffe omuntu yenna ali mu katale muwandiike olunaku lwe tusimba ejjinja erisooka tujja kukola regisita tuyite roolokoolo atajja kuba mu kitabo ekyo tetumusuubira kujja kugamba nti nange nakola ki naliwo n'olwekyo mwettanire okuwandiikibwa mu kitabo ekyabo abasangiddwawo tusobole okulaba nga tufuna obwenkanya abakozi banaatuuka okukola tubanguyiza omulimu ate munaye bye bagenda okukola bya kikugu abasomera ku tteeka bokka be baba bakola ki naye ffe abataabisoma tubaleke bali bakole ki omulimu gwabwe omulimu ogusinga nze sigenda kuba mugenyi wa lunaku mwami Serubiri omulimu gwonna gw'ogwetise mbuuza lwaki ekisooka ng'era bw'owulidde tuli mu kulwana okulaba kitugatta ekkubo liri ku lino erigenda ate wabeerewo ne paaki saba oyite abataka abali mu mita ezasatu wakati w'oluguudo luli kuba ab'oluguudo bo baabalibwa naye waliwo abataabalibwa nga bali wakati w'oluguudo n'akatale ezo mita asatu abatuuze abaliwo nsaba tusiikane tuleese kubanga bagenda kusasula baveewo omulimu omulala gw'olina ekkubo lino lituluma nti terikyajaamu na gureeda erikkirira naye nga mazima lyali ggazi twalizimbamu buki kati ekizibu kye tulina bwe tunoonya ssente ezikola emirimu tekkuba eno tulikole bulungi tetulina zisobola kusasula baki bantu n'olwekyo tusaba abantu emirundi egisinga be bazimba muki mu kkubo naye ne bagamba nti wano wange ng'ate wateekwa okubeerawo ekifo n'ebitalo waali katonda waali ne mwami bitalo wuuyo nalabe ne bantu bameka balimu bintu ki ebikolebwamu so that nga bwe tuba tupulani nga tumanyi nedda wano otaddeko butchers nnyingi ate ab'ennyama batono wano otaddeko ab'efruits batono ate nga be basinga mu katale jiru neyitawo kakati banaapandikira ate ekirungi bagenda kuwandika ekintu kyendabyeko timutufu ekintu ekyo tukyetaaga akatale kaffe kabeere kaki ekirala muve ku kkuba eryo nali ligenda kugazibwa ensi ezikulaakulanye tezikolera muki ate tezikolera mu ttaka kati ebintu ebyo bibiri ekkubo muliveeko twagala mufune ka paakingi wano ng'emmotoka bwe zijja gigira ekirala tetwagala kudda mu buli omu akola esimanye ate nze ndi wabwerwa amwe ne mugenda kubeera mu kifo kyekimu kirungi nnyo ate nga kigabanyiddwamu nti wano wanva wano byennyanja wali mmere kati omuntu weetaaga kumikisinga ate kitubula kimu ekituuse by'obugagga buli omu ayagala bw'olaba muno yaleese ennyanja naawe enkera ennyanja tomanyi bwe bazipima bwe bikusala n'ogamba bandoze si bwe bagamba naye wano sakuli ziraba bulungi maama Maria akola kati gwe nywerera ku mulimu gwo ki gwe bw'oba osuula matooke beera ku matooke woba obumonde beera ku bumonde bwe mujja okufuna kuba omuguzi bw'ava wali ku nnyanya jala ettooke ayagala kulya kamonde n'atambula n'agenda neefe omululu oyagala buli omu gw'ekibigwa bwekisula ekinsanyusiza nsanyuse nnyo
ate nga nebaza chairman oyo chairman waffe mumwita gavana wa Kiso mukozi omulimu mulungi nnyo ogw'okutuwa ettaka bannange amazima gali bwe gati projekiti eno twali tugidizayininga byalimu okulwanira nga bw'omanyi buli muntu w'omulaba n'omugamba nti nange kano kanteekewo kano akuwa mangu kubanga ne bwe tuba tumanyi ffenna tukimanyi ne Katonda tuwayo ekimu eky'ekkumi naye n'atuwa emiki kakati obuzibu bwava tubagamba muze tunoonyeze ssente naye naffe tusazeewo nga ffe bannawakiso bannabusiro tusazeewo tugenda naffe kubako kyetukola kyekiki kwe kuwayo mita emu n'ekitundu tukole ki ekkubo kati bw'ono oyagala nze ekuwe ssente oluguudo lugenda kuddayo olwali tugyeko obuwumbi 5 nga bufuka obuwumbi 10 n'obu kati ate eri gyentuula mumanyiyo nduulu olwo kyofa ayagala gaggawala akajja kaavu ezo ssente ziba zigenda wuwo si kyekyo kakati oluguudo nga lulugaana ngaawo ekisanja kigweddeko ate munange emyaka 5 gino gyanguwa gwe gibuze bwandika waliwo n'oli gwe mweraliikiriza era kati mbasabye temuddamu mweraliikiriza emyaka 5 gino gyanguwa omukulu aba yakagiramu bwati ate awo kino mwekubireko mu ngalo bantu bawano nga buli balungi kyokera nabagambye abantu mubangole boogere bagire batambule mulime tutawaanya 26-27 kati ani anakaaniriza muleke jjajja musajja ajja akakwasa kiramaani bwanika kyoba natandise n'akayimba kali ekintu awo kikole ki nga meya aliize kalwa kabaka nga ati jjajja musajja yalina kugaba bigabu si kyekyo kati muleke jjajja musajja ajja tukwasa akatereka n'omubbiri 27 kati tuli mu development oye yagala enkulaakulana ng'osonga kakati ekisembayo mikwano gyange n'ekino kankyogere bantumu abawa waliwo olugambo lwembadde twegeyamu wano manyi bwe tutuula eno abakulu tuba twegeya abakulu bano bonna batambudde kabamu babadde Kisolo oli lulinamulirako agenze buli wofuluma ensalosalo ez'ekitundu kyesimanyi otandika okulowooza oba oli mu Uganda si kyekyo baganda bange bw'okomawo n'olyoka omanyira ddala ati ndabika ndi muki ekitutawaanya tugatta ebintu bibiri kyamaanyi kirungi akibagambye temugatta tugatta emandwa n'emiki temugattanga mandwa namigukuba muba mulina gye mwagala okutuuka olwaleero muwulira kasasiro meya kalimu ono bamunyiigira ne mbabuuza ekibuuzo kimu ne wait a minute meya mwagendayo nga baani mwakubako koodi nga muyingira oba mwasaatuka nga abagende wannamwandu basaatuka nga bajje waani ne wannamwandu bakola ki kati gwe wali osuubidde yakole ki nakisanze n'emukono oli mukwano gwange nnyo bwe tutagatta yekala enzikiriza ndala nange endala naye nga nekakyayi tukagabanira awa meya wange yampemukira naŋŋamba kyofa oli mukwano gwange neyirwayo sigenda kuwa kyayi wange fuluma okole ki temusobola kujja wano endege tezivukira muki mu mpya 2 wali olabyeko mu mazzi endege neevuga mwe muli ku nnyanja mumanyi okuuga oyinza ogenda endege neevuga mumase bwana naye gwe sebo n'ogende wamuno n'otandika omuteekako amaanyi gwani yagamba kambi katono kanyomerawa naye bwe kabeera ewaako bakayitaani kobo mufulume mutwale kasasiro wammwe bannange batugobezza kasasiro mu Uganda wano abekitezi mubasatu mubakubireko mu ngalo baali b'amaanyi abatuleeza emyaka 10 ameka naye nawaawo tugenda kuvaawo kuba kati banneeni betunakola tutya ono yamanye ebyobutonde tetukyasobola kusaasanya kasasiro muki mu mbeera bwetyo naye naapuloki yokka bannaffe era nalina okugenda neŋŋamba omugezi nze omwana w'abayeekera sijja kulemwa kati wano nina kuyiiya
nempaamu olunaku nenzirayo engeri ekinaku lyakamenvu nesooba nenfukamira netunyumya nebagamba okuva leero minisita bwobanga olina ekyayagala emukolo jangu ne bwotojenga so kati mikwano gyange kasasiro oyo naye tulina omwogerako owamwe wawano nabafunidde omuntu agenda otuyamba bamusiga nsimbi bamulye bo baagala mukolamu ebintu ebi bisatu n'ekyokusatu nkyakitya bamugyamu amafuta mu plastic naye oba eri amafuta ebyo saagala biyingirira naye kati bamugyamu pavers osanga ziiza n'otuyambako okukola akatale deni ekirala bamugyamu koolo we bakozesa mu seminti ate nga yina bamwoze kati n'akataka kafaaka akatono baŋŋambye tukyasobola okakozesa emyaka emirala 10 kubanga baagala bamugyewo oyo omukyafu nga bwe bateekamu n'omupya bwe bamala bakita land reclamation akataka bakatukolere ate nga baagala ekitundu obugazi kuvaano na wano wokka wamala so ettaka musobola okukozesa ebintu ebiki ebirala naye era wabadde babulako ebbaluwa emu twagibawadde kuza mugende tunaalumba ab'entebe ne twogera Katabi n'amulaba era ekyanzija ku ekyo kyokka kasasiro we munnabaako wano temumbuuza nti gundi olaga wamumanya ndikuka ki kuba njagala abantu batandike sente bazifunye kati batandike ekyo tukiveemu ne kasasiro tumuwone ab'emukono bo twabawadde amasannyalaze babaddewo n'akuma kaabwe ate kati kasasiro bwagenda bamwawula abeplastika ne batwala abanakavundira ne batwala kati nabo twagala kukola kyekimu paka etunaatuuka ku kiri ekyokugyawo kiteezi era ekyo bwe tukimala omwaka ogujja nina essuubi saagala kuddamu kulaba nga aliwo ekifo we basuula kasasiro kubanga ettaka lyaffe lifunze naye kati kiri okwawula emmandwa n'omugugu enguudo bw'ofulumako mu Kampala oba mu Wakiso otandika okubeera ng'ali mu nsi endala bw'ogendako mu butale bwawe nja kubatwalako embalala mulabe ekiriyo akatale kalungi naye ffe doyi naye kati mwe munyambye kati mwabasuubuza akatale kano kammwe si ka meeya si ka chairman wabula kaki kakati kyetugenda okukola kwe kuva mu mbeera eno tukolereko awantu abaki tewali muntu yenna ajja sigala bweru okugjako ye yeeyagalidde ne maama we gwe yaloga mujja wa maama we gwe yaloga kubera bayeera nga ye bamuloganga n'enkulaakulana agirabamu bizibu gwe nja kukusaba oddeyo eka omala osamira ate wokyewange ekiwa mirembe tukusalire naye buli muntu kyetuleese wano bagamba tuli mu step ndoza yedirira esembayo tulina okukola okumanya bameka abaliwo kati bwe tuba tuzimba the vendors bameka abakolera mu katale abaliwo kwa buli muntu ali entitled ku mudaala gwe ki kati ate ne tumanya space kuba meeya akyogedde bulungi nti twagala abantu nga 1,000 ne tumanye bwe tumala okugyawo bano abaliwo ekitundu kikyatumala okuyingizaamu abapya kuba abantu balina okujja kwe tofaayo ne bwobeera n'abaana bo muleke ng'okula ne mwawe muleke naye abeera eri ku gugwe muleme kukweteeka kazigo kamu ate onakunkaba wadde bwe munaalwanira akazigo akamu ate bwe munajja ate mutandike ffe twali babiri nze ne muwala wange leka muwala woba mutabani we naye akole ki ate mwana bwakula tasajja kula muleke naye asajja kule kakati bwe tunaamanya nti abaliwo bali 6 kitegeeza kukola akatale akakutuuza abantu 10,000 kuba ekyokubayo abapya bakola ki temubikayaniramu ng'eri balibu bakayana nnyo akatale bakabazimbira kalungi nnyo kagenda mu myaka 2 okuba bakankwasa balibeddwa okuyingira mwenjagala tufunewo ekyenjawulo temubikayanyaka busegaali awatudde singa bakayingira ddala bali mu ddoyi ekya osanga oli olw'omululu oli yakwata emizige 90 kakati mazima gakatunda mu profila mu kitoke kyagonja nga ndyekawoku wano gwabiri bonna bogatwala banno bakolerewa yegwe obugagga obwagala bwaki bwofa bakuziika mu fuuti mmeka sibwana ofuba bakuziika mu mmeka akoko kabaireke katakako kayaniranga ku nsi ate bannaffe balijje bali nga sirabyeho ikyamani wano wani katolinawo bano ate bo ne basukka n'akasuka bakuteeka kuki okulaga nti
you are nothing ofuse so kakati mikwano gyange temukayanira bugagga bungi. Ono ye chairman wa Kiso ndoza senga kati alina hafu y'ettaka yonna mu Wakiso. Ono kya meya wa Katabi senga ndoza hafu yonna yiye. Nemwe mulaba alirina. Waliwo yanyonyerezaako n'agamba kyofa nali ngenda kulwanagana naawe kisajja gwe ate wanuupu nnyo nanga ne kati oli badde wange ne kusimu bwakwasimulavanga nonako nemanya ekyamusanyusiza tawulirangako kyofa nti nakoloboza ya 5-5 mu Kampala saagala nze ndi Wakiso otudde sirina kakayanira n'abantu kati mukwano gwange Haji Makolo Kavuma ne simulavanga nako bwafaanana ne mulina kwagamba I give respect where it is due. Musajja gwe wange sikwagala naye olipoti ne bwe so njagala banne babayimbeko bwe butyo nti ne bwogenda okwogera n'abantu bagamba oyo musajja si mubi. Mutegedde bulungi kuba bino tubikola lw'abaana baffe ne famire. Ndabi wano nga chairman ali wano nga mwenna bakazi be baganda be mikwano gye bakyali be babonga be yo omuntu nga mulwadde amaze wiiki takola ki babi mumuteekewo tomanya tajja kufa. Si kyekyo muleke kola ttima mbundabo yo taliiwo tugeffe tuyitewo oba okoze ki naye mwogere nti wano Nancy Kombi ali ku kitanda amazeyo omwezi naye yabadde akolera mu kifo ekyo abantu bagera bajja muteekawo bagambe nti siiki kubutabaddewo kuwugira naye muki kwegamba bannaffe bonna tubenga tubafunye era ekisemberayo ddala saagala kuwulira nti ate mwawaddeyo ssente nti wabaddewo okukyusakyusaawo akaki kawabyuha ndabye anigundi waffe DCO in charge of markets. Be careful on this one. Ojja kukola ne tawunikira akawaawa n'omusajja wange mumanyi balungi saagala kuwulira nti wabaddewo exchange of manifesto. Ebyo mwe mukyo tukyayisa mwemuweeyo ekintu okay mutegere bwe muti chairman wammwe ne meya wammwe ne jjajja wammwe omulungi ennyo ekintu kyakibatonedde kuba bano baakaaba kyetubaagala ye corporation nkwatagana bulungi bukole emirimu gyabwe ki tewaba kugamba nti mpaayo 10,000 oba mpaayo akakadde nze naleese gundi eno bwe basukanga bano ababiri ng'omanya abo babbi ate sisuubira President Museveni kujja bagamba nabawadde pulojekiti kati mumpeeyo akakadde oba kaawo. Can you do that? So kakati mbegayiridde tewabawaayo n'omuki mbukakati leeta ye 2 tukuwandiike oyo mukube endulu bamukwatirewo mbuleta ya 2 tukuwa akayumbu basa oyo mukube endulu bamukole ki wabula mbegayiridde abakulembeze kati abaawana ekkuba eryo pulidde mulyetaaga nange endiragi ne motoka yange eganye okutuukawo kati maki muntambuza okuva eri ku kkubo twegiregiremu mulabe mbadde kola exercise nkale naye ekitundu phase 1 yalangiddwa January December January ndowoza tulanga phase 2 kakati project egwa 228 kati mwe mulina omulimu gumu kwa yali ya myaka emeka tutambuddeko nno mu mulimu gumu butatutataaganya tusobole okuzaala omwana waffe akule kati tugenda tufunye olubuto naye lugenda kumala emyaka 5 tuluzaale kati ekizibu kyammwe kyemukyokukeera ku makya kwe kukeera ate ne mututateganya anajjawo ebiddawo tebikola ki basudde bwe yayimba enkanjumbe tekola ki temala nju kakati muleke abasajja bano kuba be bategedde ekintu kino si kyabonaabona ne kyamaani bwanika nti owa ennamulanda nakatubadde wali twege agamba ne waliwo wano akatemu akalese kalivaayo dikoze eringine wange akaguudo ako ziri afe kilomita tukateekeko tutakateekeko awo omanyi oluguudo tulukoze eki ate waliwo ekitoogo kye twagala tusibe kati be babitegeera kyeva mulaba senteme eri ewaffe twamutandise sebwana omanyi okuyita ebintu 2 paka kakiri oluba lutandika ezo batandika kukola ndoza mwezi gwa January kuba okulanga bwe kuggwa tulina okuwaayo omwezi gumu ogw'abakaaya nomanyi mu Uganda wano mukaayana awo balina okutukaayanya katwagala oba tetuwagadde
awo January batandika okukola ki nze njagala okutuuka January nga 14 nga ngamba oli gwe mutegedde nti mukama wange sooka ojje wadde tuli mu bino naye jangu oweeyo enguudo zino ewa Kyamaani Bwanika wadde naye alina ebizibu yalina byanoonya nga tubizimukwasa naye akasente kakati kitegeeza tetugenda kugamba nti kansala Letitia yenna nyini mudaala guno wabula tugamba kanso yenna nyini muki wabula naye noono alabika ekijegenyege kimukuta ayagala okukola nga tubateeka wali muki mu next space muntegedde bulungi. So ebigambo bino ate ekirala mubabuuza ebigambo mu Luganda bali banyonyole mu lulimi lw'okola ki bajja kwogera Oluzungu wano omale ogenda oga Meya okimanyi abasajja omwana yazze wali nga yenna ali wasaayo tetwabitegedde Meya yanaamanya sataddeko na mukono Meya tagenda sibanga wano biseera kaze kugunyula biki so mugambe mwana wattu yitaye asobola olulimi naye nze sirutegedde bulungi. Akatale akandibadde kalinaanye Kawuku k'Ennamulanda naye kali Kajjansi. Ffe wano we tuli ettaka lyaffe lya disitulikiti y'e Wakiso naye embeera gye tulimu yeeno kubanga kaatandikibwa basuubuzi ku mutendera ogwo. Eyali nannyini kibanja kino yalinga atemerawo nnyama banne bagenda nga bakuŋŋaanawo mpola okutuusa bwe yalaba nga abantu baweze n'asalawo akatale n'akaguza gavumenti by then twali mu Mpigi district. Bwe tukyuka ne tudda mu Wakiso era ne tusigala nga tutambula bwe tuti. Akatale si kaffe, akatale k'abaani, akatale kammwe. So ekituleese is kubanga kyetukola tukanya nammwe bye tugenda okubakolera si kubiba kakatako naye nga mwina okukanya naffe mutubuulire wano twagala mukole bwe muti wano kino kirungi kino si kirungi so that ebirowoozo byammwe be binaabeera n'akatale ke mwagala bakole ki babazimbire. Olwaleero tulina ttiimu eva mu ministry